Gavumenti ya kuno okuyita mu kitongole ekivunaanyizibwa ku nsonga ez'okubunyisa internet mu ggwanga Uganda ekimanyiddwa nga NETAU esuubiza okubunyisa internet ey'obwereere mu bifo by'eggwanga eby'enjawulo eby'obulambuzi. Kino basuubira nti kyakuyambako abalambuzi abettanira ennyo ebifo ebyo nga kw'otadde n'okutumbula ebyobulambuzi mu ggwanga Uganda. Bino byayogeddwa abakungu mu by'okulambula bwe babadde ku mukolo gw'okutongoza internet ey'obwereere e Kasese. Taddewo kye tuyita free wifi omukutu gumugatta bantu ogw'obwereere ng'emu ku nkola ey'okutumbula ebyobulambuzi gavumenti ya kuno ng'eyita mu bitongole eby'enjawulo okuli Uganda Tourism Board ne NITA batongozza internet ey'obwereere ku Equator ekikorongo mu Kasese. Internet eno etongozeddwa etuumiddwa NETAU free wifi ng'ekigendererwa kyayo ekikulu kwe kwanguya entambuza ey'amawulire agakwata ku Uganda okuva mu balambuzi. Omukolo ogw'okutongoza internet eno gwetabiddwako abakungu okuva mu bitongole eby'enjawulo. Emily Nakazi okuva mu NITA Uganda ekitongole ekivunaanyizibwa ku kutuusa eby'empuliziganya ne tekinologiya mu ggwanga agamba abalambuzi bangi abettanira eggwanga Uganda ng'enkola eno yakuyambako okutambuza ebikwata ku kkula nga bakyali mu nfo. Eby'empuliziganya bye bigatta ensi yonna. Twesanze nti abagenyi tufuna bangi abajja wano okwekubisa ebifaananyi okwegomba Uganda naye engeri gye batuusaamu obubaka obwo ku bantu baabwe ebadde erimu ekizibu nga bamala kuvaawo ate ne balyoka bagenda ne baweereza nti banaye tuli wano. So kati tuleese omukutu ogw'obwereere gwe bayita NITA free wifi gwe tuleese gubeere wano. Abanajja wano kababe bannayuganda kababe nga bavudde bweru babe nga basobola okusaasaanya amawulire ku kkula lyaffe lino erya Equator. Asuubiza nti enkola eno yakwongera okuteekebwa mu bifo eby'obulambuzi okwetooloola eggwanga. Kyenkakasa kiri nti eno Equator yesinga obulungi mu Uganda bwe basi mu Africa. So ejja tuleetera abalambuzi bangi, ejja tuleetera ssente nnyingi ng'eggwanga ate tetukomye ku eno. Tugenda gatta n'endala nnyingi tourism sites zonna across the country tugenda kuzigatta zibe nga zirina empeereza y'emu eno abagenyi baffe ne bannayuganda bonna babe nga basobola okuweereza obubaka buno n'abantu ababeera mu bitundu ebiriraanyeewo nabo bagattibwe ku nsi yonna. Gesa Simplicius nga ye mwogezi wa Uganda Tourism Board agamba omukutu guno gwakuyambako nnyo mu kumanyisa eggwanga Uganda n'okwongera ku muwendo ogw'abalambuzi. Kisuubiriza nti abantu bwe tuba nga tutuukirira nga bava waweeru nga tubatuukirira nga ffe omuwendo gujja kweyongera kubeera ojja kulaba nti abantu abalambula bawulira buli omu kikye balaba wano kikye balaba mu bifo bye bagenza okulambula nga kino bakikola in real time mu ssaawa eyo yennyini ye beetaaga okukola ki okusindikagana amawulire. Minisita omubeezi ow'ebyempuliziganya Godfrey Kabyanga agamba enkola eno yabwereere ddala era nga yakuyambako nnyo mu kusikiriza abalambuzi. Tutongozeza intaneti gye bayita wifi naye yabwereere si yakusasulira. Bw'oba oli wano osindike ebifaananyi byo gy'ova n'abalala bajje kubanga kati kino kijja kuleeta abantu bajje wano kulaba ebyafaayo bya Uganda. Ate ono agamba ebifo ebisoba mu 3,000 bisuubira okuteekebwamu enkola eno ng'amasomero amakuumiro g'ebisolo n'ebifo ebyobulambuzi ebirala bye bisuubira okuganyulwa mu nteekateeka eno. Empuliziganya eno y'intaneti efaanana ng'eno eya wifi tujja kugitwala mu bifo ebirala nga 3,400. Kati mu Kasese muno twakabituusa mu bifo 4 kino kikyokuna kati tujja kubitwala no mu bitundu birala mu ggwanga mainly ku masomero ma university other institutions of learning mu paako. Edwin Kanyesije ne Jocelyn Bossa be bakungaanyiriza emboozi eno ku Lwabugudde TV agaguddewo.